Yes, kulisayo mukumulako tuli mu program omudaala wano ku Bukedde TV. Ensonga za ngeri kasasiro gyakwatibwa mu kibuga Kampala era emitendera girina kuba gitya. Wetumulidde ng'omukulu okuva mu Kyembedaani Waswa alina ensonga zatuwadde ate ku fulondo za nfuna omuntu omulala. Sewo mukadde wange. Mulinnya lya Katonda omusasizo w'ekisa ekingi tumwebaza okututuusa wano. Neebaza Bukedde kuba ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Nze mbeera ku Bukedde nendaba ebintu eby'enjawulo n'ebintu ebimu ebizze mu ggwanga ebituzimba. Bampita Abdul Musa Ssenyondo, chairman Nabugabo Abdul Joint Venture. Mbadde sijjangako wano ng'asindika bannange naye kinsanyudde nnyo nange okujja wano okwetaba mu program. Gwe chairman Nabugabo Abdul Joint Venture. Okay. Omulimu guno abamu bannange tubeerenga abawangaalidde mu kibuga muno. Ekibuga kyali kikyafu nnyo. Mwalimu skipu 186. Skipu byebiki? Byebipipa bino mwe bateeka ebisaaniiko. Olwaleero nga bw'olaba ekifaananyi ekiri awo ku bisaaniiko ebyo bwe bifaanana. Abantu bagendanga ne baleeta ebisaaniiko ne babiyiwa ku bipipa ebyo. Nga mulimu abalalu, mulimu ba street kid, kakati ne bayiwawo ebisaaniiko ebyo nga bwe bajja emmere ey'okulya ate we basula. Oluvannyuma lwa byonna biseera ebyo ndowooza byali bya Meeya Ssebaggala bwe yayingirira awo. Kati ffe ng'abasuubuzi ne tugamba nti no titulaba ebweru private companies eziyoola ebisaaniiko. Lwaki tetutandikawo nkola eno yakubeera nga tukola ki? Muyoola ebisaaniiko. Ne tukola proposal ne tugitwala mu state council ne bagituulamu ne bagamba nti naye tetulina ssente zigenda kugulira bantu dustbin. Ne tusalawo abasuubuzi ne twekuŋŋaanya ne tugula dustbin ne tutandika okubeera nga tusomesa. Era mu proposal ebintu bye twateekamu nga tubagamba nti ekibuga tekisobola kubeera nga kifaanana bwe kiti. Nojja ebisaaniiko eri waggulu mu kalina n'obiteeka wano wansi. Kaakati ne tutandika okubeera nga tusomesa abantu enneeyisa y'ekibuga, abantu ebisaaniiko ebyo babikwata batya. Ne tutandika okubeera nga tusuzaawo abantu ku skipu okwo. Ng'abantu abaleeta bano baawusigala abaleeta ebisaaniiko ekiro nga tubasomesa nti ebisaaniiko bino tugenda kutandika kubijja ddo tuddo naye tetwagala bipipa bino kola ki. Ebipipa ebyo ne tubirwanyisa ne bisobola okuba nga biva mu kibuga. Kaakati eyo gye tuvudde ne tujja nga tutambula. Kaakati tutuuka ku mulembe gwa Madamu Jennifer. Madamu Jennifer kyabadde agezezzaako okuba nga akola oba kyagezezzaako okukola kwe kubeera nti yateekamu amateeka mu kibuga. Tewaliwo ekibuga kyojja kusanga nga tekirimu mateeka. Ebibibe bya kyalo. Ate mu kyalo gye twakulira era bwe walabanga nga amaka tegaliimu mateeka, abaana baafunanga embuto, abavubuka ne bafunyisa abantu embuto, abaana b'abantu abalala ne bakwata n'okukwata abawala. Ffenna ndowooza twakulira mu kyalo abamu, ebyo mubitegeera. Naye amaka agaalingangamu amateeka ogenda okulaba nga abawala tebafunye embuto. Tugende ku mateeka ga Jennifer. Era nga bafumbirwa. Kaakati kyenjagala okubeera nga mbategeeza nti noti Madamu Jennifer bwe yajja yateekawo enkola ey'okubeera nti ekibuga kibeera organized. Ne batuuka ne balanga ne bagamba nti noti twagala abantu abagenda okubeera nga bakola bwe bati. Ne tuteekayo proposal zaffe n'ebibiina ebirala byateekayo. Era waliwo twayitamu kampuni 3. Kampuni ndowooza zaalinga 67. Ne muyitamu kampuni 3. Nabugabo Abdul Joint Venture ne muyitamu consortium. Consortium erimu amakampuni ndowooza 30. Ne muyitamu Omukilini. Ne batukwasa ebifo bye tuteeka okubeera nga tukolayo. Era nga tutaddeyo n'emisingo. Emisingo gitegeeza ki nti singa basanga ebisaaniiko ewantu sente ziri ze bajjako ne basooka ne bakola ki? Ne batwala ebisaaniiko ebyo. Kaakati omulimu ogwo tugukoze bulungi, twaleeta n'emmotoka empya ne tusobola okubeera nga tukola ki?
olwaleero obuzibu bwendaba ku muganda ng'ono mbadde simulabangako aliwa mukulu waswa bakuyita waswa muganda ng'oyo mbadde simulabangako naye kale kagamba nga mpulira amaloboozi bambi nze sinenya nsonga eno lwa nsonga nti waliwo ne bakansala abamu abadde tebanatambulako bweru akusanga natandika okubeera ngaakubuuza ensonga ng'agirabanga mpya naye bw'ogenda e Rwanda wano n'osooka n'otuuka ekintu ekiyitibwa eky'obuyonjo kiriko amateeka mangi era okuviira ddala ku mukulembeze bwe basalawo nti lunaku luno lwakulongoosa bakola ki balongoosa kati wano ewaffe sente ezo z'osasula ez'obuyonjo ndowooza mwe musasula emitwalo 2 twabateeka bano ku mitwalo 2 kakati emitwalo 2 mu mateeka eyitibwa 0 point ti omuntu ne bw'abanga talina kisaaniiko kyonna ze sente zasooka okusasula naye ng'ate ekisooka nti toyinza kubeera nga tolina kisaaniiko kyonna wano ekirala ekyokubiri ate gy'oyita beerayo waliwo n'embwa ezifiira mu kibuga era bw'oba ojja tozikola ki tozisanga ziba zatwaliddwa dda tukola emisana n'ekiro ekibuga okulaba nga kikola ki nga kitereera kakati ate akeedi eyo gye tukolera tugula ne dustbin ne tuzibawa naye obuzibu bwe twafuna nti madamu Jennifer bwe yajja yatugamba nti mu kampuni yammwe mulimu abafere era bwe munaaba temubalwanyisiza ngenda kubeera nga nzigalawo ngenda kubeera nga mbaggalawo nemukola mutyawo kakati twatuula KCCA ne tutuula naffe ne tuyita abantu era nze neewuunya omuganda ng'ono simwogerera kubigamba nti ki naye lwakuba nti siina buyinza bumugisaako nkofiira yandibadde agijjako ekisaze mbi nnyonnyonnyo kakati yavunza kampani ng'agenda mu sitoowa n'agenda n'akuba essente ez'abantu omuntu ne bamuggyako essente ez'omwaka ate nga mukozi wange kakati bwe twatuula kesisi naffe ne batugamba nti ne tuteekawo disciplinary committee ne tutuula abantu abo ne tusobola okubeera nga tubasiibijjamu ne tubejjako kati ngenda oluusi okumuwulira lwakuba nti tewaliwo mateeka nti abava mu gavumenti y'Obote bwe badda mu ya Museveni tebabanenya okiraba tebabavunaana kakati obadde otandikira ku nkofiira yavaayo n'agenda n'akola ki n'adda mu biniyiti kati atandika okubeera ensonga eri bweti mukadde wange naye oli waswa ensonga nnungi nnyo lwa nsonga nti baatugamba nti tukoma ku mitwalo 3 ku maduuka ago mugiraba embeera kati bwe tutuukawo tutunuulira ne tugamba nti lino edduuka kaliwo emitwalo 2 n'ekitundu oba mitwalo 2 kati mukadde wange oyogedde era ojja kukomawo kuba gwosinga okutwala Central Business Area eyo nga bwengiraba era ffe bapayoniya mwe bapayoniya nga bw'okyogedde ekinsanyula nnyo nti kakati ne bannaffe bagenze bakola ki kuba bw'otunuulira ebisaaniiko wano wakyaliwo obuzibu bungi Kiraaba mpita emasaka abantu naye ekibuga kitu Kampala atukula gwe gwokola mu Central Kampala okusinziira bwe twali ne bwe tutuuse Kampala ayina enjawulo kyenjagala omulambo kuba ngenda kukomawo tosiibula President Museveni akwatagane ne bano abantu baawa abakwasisa amateeka babeere nga basobola okubeera nga bakwasisa amateeka tewaliwo kibuga kyojja kusanga nga tekirimu mateeka waliwo ebibuga nga nobwosuula filita ya sigala bakuvunaana olwaleero wano bwonna ogenda okutunulira ojja kusanga omuntu ng'aleeta ebisaaniiko ewaka n'agenda n'abiyiwa ku bipipa kuba n'abisuula ewantu wabisudde nga tewaliwo natteeka limuvunaana neweewuunya kati tuteeka okwawula ebyobufuzi ne tubyawula n'amateeka agafuga obuyonjo mukulu Abdul Musa nsaba ompe microphone eyo ogimpeere kansala ono yennyini kuba yakutwala at least akuvunaanyizibwako somewhere sebo sayinza okulaba amannya go otwala wa sebo omukubiriza wa programu eno Daudi Lwanga omukiise ku lukiiko lw'omuloodi
Lord Mayor Elias Lukwago nali kino ekisanja kyakubiri. Njagala okwebaza Bukedde TV n'abatulaba ku ssaawa eno nti nze ntwala Kampala Central 1. Central 1 nagikunyonyodde nti erimu emiruka 11 era ddala abannabugabo Abdil nga ba pioneer nga bwakyogedde bali mu constituency yange. Njagala kwebaza abakozi b'omulimu guno ogw'okuyonja kubanga kasasiro buvunaanyizibwa bwa buli muntu ddala nga maama wa KCCA bwakyogeddeko okulwa abantu osobola okweyonja n'okugyawo kasasiro. Enkwata gitwagala tutereeze tukkiriziganye. Njagala kwebaza ne muganda wange ava mu Kiyembe Waswa Mulongo nti ebigambo birungi nga bwabyogedde. Tubulamu okusensitizinga oba okunnyonnyola bannakampala n'abantu bonna abamanyi n'abatamanyi. Abamanyi bakozesa okumanya kwabwe ne babuzaabuza ate abatamanyi okubonoonera ddala okubajja ku mulamwa. Ekisookera ddala nti puroguramu eno bwe yalejja ffe nga abakulembeze b'ekibuga batekiniko bateekawo omukisa ogwo okuinvitinga abantu okujja okompitinga. Mukulu lwanga njagala tutandikire awo nga tukomyewo katuwummulemu katono ate tukomewo.